jako akawuwo. Olunaku olwaleero akakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti aka COSASE kakunyizza abakulu abatwala ekitongole ekivunaanyizibwako kubala abantu mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics. Bano babadde bakomyewo okubuuzibwa ku ngeri gye basaasaanyaamu ensimbi mu myaka egy'ebyensimbi 2013, 2014, 2014, 2015 ko ne 2015 and whereas the response forms I think it's around 60 pages, I've found the material particulars like on 3 pages. Wabula okusinziira ku ssentebe w'akakiiko ka COSASE Mubaraka Munyago agamba nti ebizibu ebisinga biri mu myaka gya 2013, 2014 wamu ne 2014, 2015 ng'emivuyo egiri mu myaka gino tagirabangako walala. As I was perusing through the Auditor General's reports, I found pertinent issues in the reports of 2013, 2014, 2014, 2015. So it is in the same manner that I request the ED to submit responses equally. Abamu ku babaka abatuula akakiiko kano bayisizza amaaso mu biwandiiko ebireeteddwa aba UBOS ne bategeeza nga bwe bibulamu omulaka okubamatiza. Wondering whether in line of what the chairman has raised, the other responses plus the one of 15-16, whether we can put in time to deal only with just 3 to 4 issues. The law talks about accounting for these funds within the 3 months. So I think I will go by what the opinion of the lead counsel, that unless there are detailed, documents to explain these expenditures, which apparently I don't seem to see. Wabula abakungu bano bagezezzaako okwewozaako nga bagamba nti ebiwandiiko bingi babireeta dda mu kakiiko ke kamu gye buvuddeko. If the document was submitted 20 years ago, it can be retrieved. And I don't know why they are indicating it here, and they didn't even bother to come with a copy. Because if the copies that were submitted, and it's true that they were submitted, then we would be having them. Oluvannyuma akakiiko nga kakulembeddwamu ssentebe waako Mubaraka Munyago akalagidde abakungu bano okuddayo baleeta ebiwandiiko ebirambika obulungi emyaka 2013, 2014 wamu ne 2014, 2015 nga baweereddwa okuddanga Ssekukkulu tennatuuka. With the first 2. We handle those ones. 13, 14, 13, 14, 14, 15. We handle those ones. As you work on the others, the Bureau has a very competent team. I can see here. So members with PhD holders. Mu kwogerako ne bannamawulire Munyago agamba nti abakungu bano enziramu gye bazzeemu ebababuuzibwa ebadde tematiza n'akamu n'akatono. Muli abazzeemu responses zaabwe ebadde tematiza. Bwe bagamba nti ssente zino wazijja ku mulimu gwe zalina okukola n'ozikozesa ekintu ekirala ekitategeerekeka, togamba nti yeebwe twakola. Tugambe yeebwe twakola olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Sigamba oba tusigamba nti etuboneredde twakikola naye tuboneredde. Munyago ayongerako nti mu mwaka gwa 2013, 2014 omwali okubala abantu mweyolekeramu nnyo emivuyo mingi mu ngeri ensimbi gye gyasansaanyizibwamu. Abantu yes, emivuyo gyali mingi. Ngenda bawa document eyo. Sitera kukikola, but this one I will circulate because mujja kukiraba ekyagwawo. They went to districts, motoka ne zinywa amafuta agasinga tank capacity z'emmotoka ezo. Motoka enywa lita 8 ne bagenda lita 2. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Can we talk of 10 days?